Naga banango we magere gaba ku sei. Agabezaki. Agabe. Nze sogera bwogezi seyogera. Mama China avudde mu mbeera atabusa agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gaba ku ssente. Mama China oyo tumumanyi nnyo muzannyi wa Bannayuganda. Olutalo lwasitudde nti abanja Bobi Wine baamukozesa mu vidiyo ya Bobi Wine bamuwa $5,000 gyokka. Bagamba olwaliro nti Bobi Wine agabe ku ssente asusse obukodo. Eggwanga Uganda tulirwana kulijja mu nguzi, bo balwanirira nguzi. Ebyaliwo nga muli bayimbi nga ne Bobi muyimbi. Nakozesa mu luyimba n'atakusasula. Emyaka giwera 8 ng'akubye oluyimba olwo lw'oyombera. Olunaku olwaleero Bobi Wine takyali muyimbi. Olutalo lwali mu kulwanako okukyusa ggwanga. Mwagala atandika okukwata mu nsawo ye abawe ssente ate nga kyali mu kulwanyisa nti twagala kuggyawo nguzi. Buli kintu kirimu enguzi. Mwai Museveni ekimukuumidde mbuyinza kwata ssente ya ggwanga ng'agigabira abantu okubagulirira okubaagazisa ebikolwa bye. Naye bw'atandikira wano okugaba ssente nti gundi munyiivu ankwateyo akakadde nkamunyige, ne gundi munyiivu aba atandikiddewo okugulirira abantu nga tannakwata n'obuyinza. Kinaaba kiwa kifaananyi ky'abalabi nga bagamba omuntu alwanirira obuyinza atandise eggabanguzi nga tannatuuka mu buyinza. Olwo bw'anaatuula mu ntebe agenda kukola nga Museveni naye agulirire Bannayuganda. Njagala wewulire ku lutalo luno Mama Chine lwatabukira ng'agamba nti ye abanja Bobi Wine ensimbi ze. N'olwaleero tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Noonya ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gw'abonyaabonyezebwa ebizibu eby'enjawulo, gw'anoonya emirimu nga gikyabuze, gw'ayagala okugendako ebweru ogoba ku mpapula tonnazifuna. Noonyako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akusomere ku dduwa ze. Alina essimu kw'osobola omumufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko katikati. Naga banango we magere gaba ku sei. Nze sogera bwogezi seyogera. Webale nnyo. Mukama nga mpaddemu ne wembaamu n'ebiri. Webale nnyo. Ngabake etaaba. Nze kima kona wano. Nze ndi mujulizi wa. Ekyaddala. Nze nga nina ssente. Nzigaba. Naye nze magere namukolera. Nga si mwavu. Nakuwa yakusasula. Yakusasula. Yali zike. Yenga bwolaba nali nsana zike. Walakola ki? Nali mukolera video. Sitwatesa na ki? Eno gundi tugambire ku Jennifer. Ani yali ayo chakasoli. Wama yekwe yali kukuwa. Nakuwa ekizike. Mama China information agisharinga uli. Director yakuita si ye yakujamu. Ani? Muimbi ye yakuita. Ezo yakwata sene nakusasula. Ezo yakuwazize ng'omu director ekizike yakusasula. Director yali alina okusasula. Ani yakuita? Ani yakuita? Uganda ba director be ba clearing. Ye yakwata simu nakubira n'agamba jangu. Yankubira. Bobera nga wale okubaga alimba mva Mwagamba kukanya yakugambira ku Jennifer wakisake 10. Omala kagenda mbituka temukanya sente. Kukanya sente. Nebintu mwana. Wali okanya sente ne bakuwa. Nze mwana kankunyonyola. Ogoma tukuveko. Simusasuzi. Kakati mwowe oyagala njogere ebya. Tuli ku show. Abantu abasinga obungi wano mu ggwanga erya Uganda tebasobola kumanya mugugu Kyagulanyi bwe yeetisse. Tebasobola kumanya buvunaanyizibwa Kyagulanyi bwe yeetisse. Abasinga obungi omanyi babamanyiza nnyo ssente ez'okubawa obuwi. Babamanyiza nnyo okujja ebisawo mu State House ne babireeta ne babiwa abuwi bantu. Ekyo si kyekikulaakulanya eggwanga. Ekyo si kyekikulaakulanya abantu. Okukwata ensawo ya ssente n'ogiwa buwi omuntu. Ekyo si kyekigaggawaza. Naye wano mu Uganda abantu babamanyiza nnyo okubawa ssente ez'obwereere. Ngera we mulaba bali awo balindiridde eza federation. Balindiridde biliyoni simanya 10 n'emmeka ezigenda okujja mu federation. Bonna bali awo balinga nsega baswami bati. Bamanyi mbule Kyagulanyi agenda keera bukeezi. Abawe buwi ssente. Naye omugugu omusajja oyo gwe yeetisse mugugu munene. Sooka weebuuza ekibuuzo. Oluyimba lwa Jennifer Kyagulanyi yalugjamu ssente mmeka?
Mbadde Kyagulanyi yali alwanirira oyo omunaku gwe bagoba mu katale, yali alwanirira oyo omunaku gwe bagoba ku kkubo, yali alwanirira oyo omunaku gwe bagoba mu Butembeeyi. Oluyimba olwo yalukolamu ssente mmeka olwa Jennifer? Ono mukyala talina mutabani we ali e Bungereza. Ono mukyala alina mutabani we ali Bungereza, imagine. Kati yali bali tajja complainingira ku ssente kubanga yalina omutabani ali obulungi. Yalina omutabani afunye n'omukisa n'agendako e Bungereza. Si ono maama wa Kinene. Naye Abannayuganda bo nze simanyi na kumanya bamanyira nnyo ebyobwerere. Kyova olaba eggwanga lyaffe kigenda ddibeerera kizibu nnyo abantu okukulaakulana because bamanyira bakwatira ensawo za ssente ne babawa buwi. Oli najja n'ekikapu kya ssente n'amuwa n'atwala ewaka. Ezo ssente tezigaggawazangako. Ali wano akompuleyininga nti yagenda mu vidiyo y'oluyimba ne bamuwa kizike. Waliyo n'abagenda mu vidiyo yo. Kati nze ndi wano negomba okuba mu vidiyo ya Kyagulanyi ku bwerere. Kubanga values zalwanira zero zennyini zennange zennalirwanidde ne ssenga wange ali mu kyalo ne maama wange ali mu kyalo ne jjajja ali mu kyalo. Values ezo ze yandibadde yeetaaga okusinga omuntu omu okufuna ekizike. Nze nno mbadde ndowooza nti omuntu nga bw'abeera n'omwana ali e Bungereza ng'ono omukyala ebintu biba yaddeko kubanga waliwo nga omuzadde talina yadde omwana yali atuuseko yadde Kenya yadde Sudan. Naye oba olina omwana ng'ali Bungereza nodda ku TV nga wali oyagala bakuwe buwi, oyagala omusajja akwate ssente akuwe buwi. Omusajja ono alina omugugu ogumutuddemu. Omusajja ono omugugu gwamuyingadde obuzito. Waliwo abaana abaweerera nga babasibe. Waliwo abaana baba abaafa oshigira nga yabalabirira yatwala keya y'abaana abo. Abantu bali bameka abeetaga obuyambi okuva ewa Kyagulanyi alyoka atandika okugabira obugabiza abantu ssente. Eye empisa bwetaave mu Bannayuganda, eye empisa y'okulowooza nti ssente balina tuwa buwi, ssente tulina kusabiriza busabiriza. Uganda terina kyegenda kweyongera. Ssente obugagga tebabukola mu kusabiriza, obugagga bakola bukole, ssente bakola nkole. Teri ssente ya bwerere. Bw'oba olina omwana e Bungereza ng'okyadagana ssente ng'oyimya ne ku TV n'okabira ssente, bankusaasidde. Kyagulanyi alina obuvunaanyizibwa bungi. Olwo oluyimba olwa Jennifer tewali ssente ze yalufunamu. Yali alwanirira munaku, yali ayimbira omunaku, yali atuusiza omunaku eddoboozi. Ositegeera? Naye terina ssente ze yalukolamu nti ziizino. Ali Kyagulanyi bw'aba yakola ssente ze mu kuyimba oyo gye yayimbira abamu gye mutaali. Bw'aba yakola ssente ze tekitegeeza nti akwate ssente ajje ku street agende ng'agabangabe. Anaagabira bameka? Bannanga abali obubi nga bangi, bannanga babonaabona nga bangi. Kyagulanyi agenda agabira abantu bameka ssente? Kigenda mwetagisa ssente mmeka nga n'abo basolooza omusolo tasobola kumalako wiiki nnamba ng'agaba bugabi ssente? Tasobola era bawaako bamu na bamu. Otegedde ssente ensegezi ziriza mu federation we bali bangi. Kyobola baba n'abantu banguyirwa mangu nnyo okwetaba mu bintu by'ekisiru. Banguyirwa mangu nnyo okuyingiramu ebyo federation ebyekiwumba tuutu because baagala nnyo ssente ey'obwerere. Bannange ssente ey'obwerere ejjaleetera Omunnayuganda ebizibu. Abannayuganda balina ekizibu kimu, bamanyira ssente ey'obwerere, bamanyira obutaagala kukola okuba nga baagala bawa buwi. Bw'oba wali mu vidiyo yatugambire ku Jennifer oyagala bakuwe ssente mmeka? Golowooza oluyimba lwakolebwamu ssente mmeka? Naye nze sometimes neewuunya entegeera y'Abannayuganda. Nadda ku TV n'agamba omusajja w'emagere kyeyampa ssente. Omanyi omugugu omusajja we bwe yeetisse? Omanyi abantu abagenda wali ku kitebe kya NUP ekavule nga beetaaga obuyambi buli lunaku on a daily basis nga bagenda ku kitebe nga baagala obuyambi? Omanyi abantu bali bameka abasiibawo ku kitebe nga bakaaba ebizibu? Golowooza Kyagulanyi asolooza omusolo? Kyagulanyi ayinza okukwata buli muntu yenna Omunnayuganda amugabire ssente ezo azirina? Tazirina. Musajja wattu alina omugugu gw'abaana b'abasibe. Omusajja alina omugugu gw'abo abaana baba abaafa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe buzibu bwagenda okusanga mu Bannayuganda ne bw'anaaba akutte entebe balemeramu omuze gwa mpaayo. Ensonga eyo tulina kwekubiriza ffekka Bannayuganda tumanye nti eri akatono k'ofunye nga kavudde mu ntuuyo zo. Omusajja kyakola eyeerwanira era talwanirira famire ye kubanga ffenna tukikkiriza bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali bulungi. Naye omuntu ali obulungi ayinawo ate si ye yandibadde abeera mu ntalo
ezirimu n'okutwala obulamu bwe ng'afa okununula eggwanga Uganda. Yandisirise n'agamba nze tebinkwatako, buli kye njagala nsobola okukyetuusaako. Naye bw'aba yasobola okulekawo emirimu gye egy'obuyimbi n'asalawo alwanirire Munnayuganda, twandibadde tusiimako ne tuva mu nkola ey'okusabiriza. Naye bino si bipya twabisuubira. Mwai Museveni kati eyo koodi gy'akozesa nti aleeta bannabitone be bakyankalanya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ayita mu bayimbi, ayita mu bakomediyani, ayita mu bazannyi ba firimu bakole ki bakkakkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati omukyalo ono ebbanga lyabaddewo nti oluyimba luwezezza emyaka 8, olwaleero lwawulidde nti nno yeetaaga okumusasula ku luyimba olwo. Kitegeeza nti bano bonna basitula basitule balumbe Kyagulanyi Ssentamu okwongera okumukkakkanya n'okwongera okumukwasa obusungu ave ku koozi gy'aliko ey'okununula eggwanga Uganda. Naye Kyagulanyi tatidde kuba yagenda okujja mu bintu bino ng'amanye ebisobola okuvaamu. Babamanyiza nnyo okujja ebisawo mu State House ne babireeta ne babiwa abuwi bantu. Ekyo si kyekikulaakulanya eggwanga, ekyo si kyekikulaakulanya abantu. Okukwata ensawo ya ssente n'ogiwa buwi omuntu, ekyo si kyekigaggawaza.